Nate mu kitundu kino ekisemberayo ddala tubuzayo eddakiika ziizo ziringa 18 tubeerenga nate tunyuka olwo no tubalekera emikwano gyaffe aba Zion Pursuers Prayer Mountain. Nkujjukiza lunch hour olwaleero sawa 6 okutuuka sawa 8 awo n'ekitundu n'omulabirizi Dr. David Livingstone Janda Salongo. Osobola okujja kwano ku Kishante Focus Center Mengo mu Kisenyi Kiganda wa zone LC1 Kisenyi wane Mengo n'osobola okubeeranga nate munange osabako wamu naffe. Akati negatiddwako naawe oli Mumbejja. Yesebo ndi Mumbejja. Omumbejja najjuuko Viola. Yesebo. Okuvaako mbannaffe aba Kyogero. Kakati katutandikirewo olwakadde. Yesebo. Sooka obabuuzeeko. Balamusizaako abalali ba KTV mwebale kubeerako mwebale kwekumirako erinnya nze najjuuko Viola okuva mu Kyogero Products abakolera Kyogero Products. Okay. Yesebo. Aba Kyogero be baani? Aba Kyogero be ba Kyogero Products. Wengamba Kyogero Products mantegeeza products kuba tulina products nyingi nnyo okugeza tulina Kyogero Herbal Jelly, Kyogero Herbal Soap, Kyogero Vitamin E Jelly, Kyogero Aloe Vera Jelly, tulinayo ne Ecostaba Soap ayoza ngoyo. Tulinayo shampoo, Smile Hair Shampoo ayoza nviiri, anaza mu nviiri, atangira ebiguuna, bisente. Tulina products endala nyingi nnyo sebo. Okay. Yesebo. Be bannaffe aba Kyogero. Yesebo. Aba Kyogero musangibwawa era products zammwe tuyinza kuzijjawa? Aba Kyogero tusangibwa na Lukolongo, Kabaawo Zone, okirira mu Katale. Oba products zaffe nga bw'ogambye tuzisangibwawa. Tusangibwa mu maduuka wonna, supermarkets zonna, bikubo ebyenjawulo, mu bitundu bya Uganda byonna, n'emmotoka zaffe zitambuzaayo ebizigo yonna. So ndi waddembe okuyimiriza n'emmotoka? Oli waddembe oyimiriza emmotoka oba oyagala kimu oba oyagala kusuubula bakolako bulungi nnyo sebo. Okay. So byenjagala byonna babintuusizaawo bulungi nnyo sebo. Bwe manjagala bisukkuluma wenzija wali mu Kabaawo Nalukolongo. Oyinza ogamba nze saasobodde kukolebwako bulungi oba eri ewaffe sibirabye naye ng'ate gyebiri lwakuba toyinza obba tobirabye awo ng'ojja mu Nalukolongo. Fakitale zaffe we ziri. Okay. Biki bye mutunuulira ennyo oba bye musimbako essira nga mukola products zammwe? Kaze betunuulira sebo nga tukola products zaffe tunuulira nnyo omutindo okusinziira nti abantu bangi abakozesa products zaffe tutunuulira nnyo omutindo kye tubawadde kirungi oba nga tetunnafulumya ku katale ekintu kyonna soka tunuulira mutindo gwaffe mulungi abantu tulyoka tukifulumya. Omutindo oba otegeeza ki? Quality. Nti tekibutula. Kirabika kinaako Abaana bateekeddwa okukozesa products za Kyogero. Abateekeddwa okukozesa products za Kyogero ffenna. Bwe ngamba ffenna amantegeeza maama, taata, mwana. Kutandikira ku newborn paka ku mukulu asembayo. Yesebo ffenna tuzikozesa teziboola. Kutandika ku myaka gyonna okozesa Kyogero Products. Kyengula ekya taata nsobola okisiigako omwana oba buli omu ayina ebibye bye mumukolera ebyo. Kyogula ekya taata omwana asobola okyesiigako ne maama asobola okyesiigako. Lwakuba nti waliwo omuntu ayinza okugamba nze nga saagala nnyo jjeri ku lususu lwange awo nga kalotion kayingirawo. Kyogero Beta Lotion wawo ne Kyogero Beta Cream. Oli ayinza okugamba okuweruka ebizigo bya Kyogero Products tebyerusa. Nawe nesiiga ku bya mukyala wange. Bikuleka munnakyokkalayo tetwerusa tuna kizigo nakyo mukyerusa ku Kyogero. Omanye ebyabakyala tubitya. Kyogero Products tetwerusa tetulina yadde ate bakufera oyinza okugenda olina n'omuganga olinga agamba njagala kwerukamu n'akulimba naye Kyogero Products tezeerusa wabula oyo agamba muze neeyerusaako n'enkona awo osobola ofuna Kyogero Body Oil ne Kyogero Vitamin E Jelly naye tebyerusa just kuyambako oba ku ebyo binnamakula by'oba ofunye ku lususu lwo awo wekwijjiramu naye tetwerusa Kyogero Products teyerusa. Yesebo. Okay. Ate abaami bo muba kutteko mutya oba nabo balina ebigundi byabwe ebyenjawulo? Abaami tebalina bintu nnyo byanjawulo naye oli ayinza okugamba Kyogero bwe mpulira Kyogero Herbal Jelly ne Vitamin E Jelly ndabanga eby'omwana naye ng'ate ffenna bikola ki
bitukolako awo kyogero aloe vera gel wayingirirawo nokwata nosaba kakyogero aloe vera gel kubanga ko kali mu kigaji abantu abamu balina ensu ez'enjawulo oba kati nga olusu oba nkyogere ntya era zibansu olusu olubi olunyo olubi oba abantu abasinga olunabisa abavubuka ebbombo kati ate ebbombo lyabula kati ebbombo kizibu nodifuna naye ate okwata ka aloe vera gel kafaaka ak'ekigaji oba otangidde olusu kati omwami yenna ali eyo nga agamba nze siwulire nina akaswa kabi kolesaako ku aloe vera gel kyogero ebizigo byaffe byonna biriko kyogero kyogero aloe vera gel biri mu package eryetya bifaanagana oba birimu emitendera grams tulina gramages ez'enjawulo tutandikira ku 40 ku 500 grams okukkirira paka ku 25 kati sinziira gwe okuba ebbeeyi yaffe ensaamusaamu eri buli omu nungi nnyo kuba oli ayinza okugamba ki 500 ekyo nga kya bbeeyimu naye ate waliyo ne ka 100 waliyo 250 waliyo 40 70 kati gwe bbeeyi yo weeri byonna yonna ebbeeyi yonna twasalawo tugikwateko kuba omuntu ayinza okugamba ebizigo ebyo byannema babiseera nnyo ebbeeyi yonna weeri okusinziira ku nkozesa yo tulina byakwesiga byokka oba tulinayo n'ebirala ebikola ku ngundi endala kyogero products tulina byakwesiga byokka tulinayo ka hair shampoo akoko ka munviiri katangira situka katangira ebiguuna tulinayo EcoStar bar soap oyo EcoStar ayoza ngoye twalaba nga tubadde nnyo ku nsusu netugamba naye ate ku nsusu so ba ku lususulo nga olutangidde naye ate ku lugoye oba totangidde kitegeeza obulwadde oba tobumazeewo kati awo netuleeta EcoStar kayoza engoye kajjamu amabala mu ngoye olusu olubi mu ngoye kakuba ekyovu ekirungi tekeetaga gattibwako kintu kyonna ka EcoStar kalungi nnyo wobanga tugambe ofunye amabala makanika bamakanika oba tetofuna oyiro kati oyiro oluva bwoti mu garage tuke waka omukyala jeyo EcoStar bar soap we akunyizeewo tekyetaga gattako kintu kyonna era amabala ago gonna goba ofunye olugero lugenda bba lulabika bulungi kati awo tuba tutangidde endwadde ezijjira mu ngoye ate nga ne ku lususu tulina ebizigo era ebigenda otutangira endwadde z'olususu yemukwano mulinayo kipya ki ku katale aba kyogero ekipya kye tulinayo ssaawa zino kyekyo ekya EcoStar bar soap kuba EcoStar bar soap mulungi nnyo si kumuwaana buwaanyi naye nga omugezeeko nawe ojja kubunnyonnyola abantu EcoStar akuba ekyovu ekirungi atangira endwadde ezijira obuuka obwandigudde ku lugoye ne bukosa olususulo abutangira bulungi nnyo ate ali ku bbeeyi nsaamusaamu ali mu bitole ali mu mikigo oli ayinza okugamba omuti ogwo sijja gusobola gwegenda okuwedduka omugambe nsaba y'ekitole kya EcoStar naye nga wakyogero kuba EcoStar bar soap yo wakyogero tosaba ekintu ekirala kyonna oba tebakubuzaabuza owaffe bamuyita EcoStar bar soap yesebo ng'ovudde ku EcoStar teri kirala kyanjawulo kye mutaddeko katale nkoze ebirala byonna byebiriko bikadde si bikadde nnyo naye era buli product yaffe sijja kugamba nti waliwo enkadde buli kanaku ebanga empya kyogero vitamini E kati mukana akaseera kana abazadde batwala abaana ku masomero bandigulidde nnyo abaana kyogero habo jeri ekyogero vitamini E jeri oba nekyogero habo soap kuba nti abaana abo gye muba tutte mu kisulo oba abagenda kusomero togenda mutangira kusharinga na banne engoye buli washaringa ne munne abantu bava mu maka ag'enjawulo ate era endwadde buli omu ayina zze ez'olususu naye obanga omupakingidde ekyogero habo jeri nekyogero habo soap oba otangidde endwadde zandimukutte okugeza ebiguuna oluwumu naddala oluwumu kuba abantu abasinga oluwumu terugenda luli munda naye osobola okusharinga ne munno olugoye ate omwana w'essomero tosobola mugana kusharinga naye waba ayina mu keesi ye wamala oba okugenda ng'agenda naaba n'afuna habo soap n'afuna habo jeri we endwadde abazitangidde yesebo temufunangako complaint yonna omuntu n'agamba nanaabye ebintu birala ne neesiiga kyogero
ate nenfunamu effect ku mubiri oba atambulira bulungi. Wali abagamba bwogula sabuni owonaba gula kyogero n'okwesiga kyogero negundi kyogero faaba bwemba nanaabye ekirala nenesiga ekizigo kya kyogero sifunayo effect yonna ng'okozesezza ku sabuni omulala nomaana okwata kyogero neŋŋamba ebizigo byange nesiga kyogero naye ate bwemba naaba sijja kugamba tojja funa effect kubanga oli sabuni omulala simumanyiiko naye nze nandikuwagidde oba nandikubugambye ogende ogula ekyogero herbal soap kuba kyogero herbal soap womunaaba n'omunaaba n'okwata ne products zaffe zino endala ezakyogero n'ozesiiga awo noyoba oba balance totwanafuna buzibu kubanga byonna omukozi y'omu ate era n'ekirungo kye tuba tutaddemu kyonna kiba kitangira ndwadde naye ate wonaafuna sabbuuni omulala n'omunaaba n'ogatako ate ebizigo byaffe olaba ogenda owayiriza ffe nti ffe twakufunizza endwadde kyokka ate nga tukugambye tutangira ndwadde za lususu sandiwagidde muntu kukozesa sabbuuni mulala nakugattako products zaffe nandimubuulidde okukozesa sabbuuni waffe nagattako ebizigo byaffe nebitambulira wamu. Kale abatulaba ku KTV era batugoberera tuli ne bannaffe abakyogero abakolera ebizigo ne sabbuuni ebyakyogero. Balina sabbuuni anaaba, balina sabbuuni ayoza engoye ate nga balina ne lotions ez'enjawulo. Wayogedde ku biguuni gundi eri ey'omunviri gye wagambye nsobola okuba n'akaana kange obuguuna bukasumbuwa nengula ekyo oba kiri kyabakyala kinaaza nviiri zaabwe shampu oyo n'omwana omuto munazaamu ku shampu oba abaana balina ebiguuna omwana ng'alina enviiri osobola omunaaza smile hair shampoo naye woba ng'ogamba nti alina ebiguuna yagenze mu saaluuni ne bamusala enviiri n'afuna ebiguuna oba ebisente yandikozesezza kyogero herbal soap n'amunaaba bulungi kasita omwana ava bwati mu saaluuni amufune kyogero herbal soap omumunaazeemu bulungi omuyiseemu n'akatawulo k'amazzi agabuguma kubanga amazzi agabuguma ago nago malungi nnyo kati womala omuyisamu akatawulo ofune ebizigo byaffe ebyakyogero herbal gel omuyiseemu ebiguuna oba obimaze tagenda kuddamu funa ndwadde zonna ez'olususu. Katulinawo ka back to school promotion cafe silibakwa kanatera okuggwako era abadde batakafunye bandiyangoye eno wiiki kacyaliko kuba abaana bakyaddayo naye abaana bamala okuddayo kaba kaweddeyo kuba katandika mu gwa 11 yesebo kati ogula ekizigo vitamin E jelly oba aloe vera cocoa butter non perfumed ebyo mwe muli bukuponi bwaffe ate laba bemba bidde ebibuuzo mwe muli bukuponi bwaffe naye bukuponi obwo kuli ogula ekizigo ka gem kuliko enamba y'essimu eno wamanga 0700214563 okube kati okuba oyogere kyekiri ka kuponi ako njabba nkubulira ekiddako naye ku school fee muliko okuwangula school fees kuwangula egaali okuwangula essimu okuwangula TV okuwangula ebintu ebingi nnyo abantu abasinga bawangudde waliwo yankubidde n'ambooza naye ka kuponi kange nga ndabako sente konze sente meka ndabako miliyoni naye mwe temuli bafeere ne mubuuza oli luddawo mugaja ngozi none nasooka naseka nalowooza nti byenjogera bya bulimba era sente ze yazifunye kati n'omulala yena agamba mbu nze mbadde sibimanye ebizigo biri katale wonna mu supermarkets maduuka buli mu bizigo bwo buli mbizigo munda ogula ekizigo kyaffe kyogero vitamin E munda mwekali oba weesiiga jakala ne bandi yanguye promotion eggwako mu mukisa nga tegunnagenda mukwano okay kakati ekirala kyekyokubeera nti habon wayogedde ku bwana obuto bu newborn bulina special habo kyogero oba nabo tubuzanza oyo habo waffe kyogero wa bulijjo tewali kizibu kakati engeri ebintu bino mu nsi byakyukamu ensi yaffe yakyukamu edda wagenanga mu kumpi n'ensika oba kumpi n'ewuwo ng'eddagala lyonna lyonna erya habo ogenda disanga naye essaawa zino buli wootunula olabawo mayumba togenda kusobola kusanga eryo ddagala naye wogula kyogero twakwata eddagala lyonna eryomu alyandinaabyo mu kyogero products
netuyiteeka yani nayo tuteeka mu kyogero products kati omwana oyo newborn agamba nti nze ndi newborn omuzadde agamba nina ka newborn kange naye ekyogero sikiraba teweekoya nansi gula kyogero habo jelly kyogero habo soap onaze omwana ajja kuba bulungi era byonna byonna obyobyo byandifunye ku lususu lwe biba biweddewo oba lwagamba nti omwana wange bwe mwambaza diaper afuna diaper rash omwana nga tonamwambaza diaper mu kukwata ka oil kaffe oba kyogero habo jelly oba vitamini E kasa kibanga kya kyogero soko omusiigewo yenna ewayita eyo diaper omwana ajja tajjafuna buzibu tajja nakubutuka yadde yesebo okay kale tunaatera okumaliriza obubaka bwo obusembayo nkozi nayakatwegattako osobola okumubuulira kyogero weesangibwa ate era n'otubuulira ne contacts zetuba twagala okontaktingako nyinza okuba nga nandyagadde kusuubula oba nga nina kyenandyagadde okwebuuza ku bikwatagana n'ekyogero eseba kaakati eyakatweyungako oba oyagamba muzi nakajja ku mukoto nakajja ku KTV eyakatweyungako nze nvudde mu kyogero products abakola kyogero products kyogero products tukola kyogero habo jelly kyogero habo soap vitamini E aloe vera n'endala nnyingi nnyo kyogero products tusangibwa Nalukolongo mu Kabaawo zono kiyiramu ku Nalukolongo market awo n'oba otuusa awo obuuza kyogero weri baba basobola okulagirirawo kyogero products tusangibwa mu maduuka wonna mu ggwanga ya Uganda osobola okukuba ku ssimu zaffe zino wammanga osobola okuba ku 0754557230 kanjiddemu guno mpola mpola 07 54 55 72 3 n'ofuna obuyambi oba ng'oli mu bitundu ebyenjawulo ng'emmotoka zaffe kuba zitambuza mu Uganda mwonna osobola ogiyimiza n'ogigamba njagalayo kyogero products kati oba nga ebimu tobitegedde bulungi omubuuza asobola okusooka n'akunyonyola n'omatira bulungi buli kimu ky'oyagala n'akikuwa kale era tembalema nyo kyatwongera ka message kakasemba yaawo nyongera okubiriza abazadde abazza abaana ku ssomero mukozese kyogero products okwewala endwadde ez'olususu oba okwewala akabi akandize ku mwanawo kuba kyogero products etangira endwadde ez'olususu yesebo okay kale bwatyo Madam Olivia Najuko Viola bwe tutambudde omumbejja yebale kubeera nga ate atukyalira kale muganda wange King Kosa obaddeko nnyo message